Okay, tukwanirizaako ku Open Mic Media. Embeera wetwogerera si nnungi era tewoomya nakabululu. Omuvubuka oyo mu katambi waggulu erabikirako ko mu rale za NUP oba mu kuŋŋaana za NUP. Amawulire agazze okutebuka gagamba nti akwatiddwa. He has been arrested. Yeah, that gentleman has been arrested. Omuvubuka oyo yali ku rale za NUP mu bitundu eby'e Busia. Bobi Wine bwe yali e Busia, kigambibwa nti akwatiddwa. Wadde nga tegeesigika nnyo naye nga abali ku ground batutegeezezzaako nti omuvubuka oyo poliisi emukutte era aggaliddwa. So tuli mu mbeera yakugezaako okutegeeza kituufu kyekiriwa naye nga kigambibwa nti wetwogerera omuvubuka oyo akwatiddwa era aggaliddwa ng'alangibwa omusango ogw'okuwagira Bobi Wine. Ono n'abalala bangi bazze bakwatibwa. Tuze nga tubiraba abantu bangi nga bakwatibwa. Ono si asoso bangi bakwatiddwa okuwagira Bobi Wine. Era nga kino bakisindikano kyakulabirako obanga okulabula eri bannayuganda abalala. Era kyo Bobi Wine yabagamba nti wadde nga bino n'ogenda kubeerawo, sigala nga oli munywevu, sigala nga oli ku struggle, because at the end tugenda kukomekeza nga ffe tuwangudde era nga ffe abanudde eggwanga lyaffe. Video gyolaba bwena yali Busia. Bwali Busia yafuna akadde n'alaba obuwagizi bw'abantu era yasinzira mu hotel room ye n'asindika obubaka obw'amaanyi era obuvumu eri abawagizi. Buli muwagizi wa NUP yonna gyali Bobi Wine n'akunga Uganda yonna okwettanira okukwata bendera y'eggwanga ng'akabonero akalaga obumu era akalaga omwoyo gw'eggwanga. Bwe kityo abamu ku bantu abali e Busia namba yali nnene nnyo. Abantu bangi bakwatiddwa abasomo 27 naye nga omu ku bakwatiddwa kigambibwa nti omuvubuka oyo eyalabikira mu katambi. So kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti buli muntu ali ku front line, buli muna NUP, buli futu soja nga ali ku front line alina okwebereramu kubanga obusajja obuyekera bututunuzezzaako amaaso, obuyekera bulabula ekigenda mu maaso ate nga buli wiiri ng'otukuba amasasi n'otusiba otumalira mu makomino n'otuwamba. Twebereremu, the struggle is real. Kankuleke ebigambo by'omukulembeze principle obiwulirize ate era bikugumye. Yeah, it's amazing, it's exciting, and equally humbling. The love that we're getting from the people of Uganda, it puts a huge sense of responsibility to us to make sure we deliver this hope victory. Mukwano kuno, Abawagizi kuno, kunkyamukiriza nnyo naye ate kusanga nina ebbanja n'obuvunaanyizibwa okubeekaleka byange ne bannange okufuula buno buwagizi okubufuula obuwanguzi. Turning the supporting to victory in freedom. Kyensaba Mukama akkirize atuyambe nga tindi wano mulomu yange nga nasuze naye zukise tumakya ku balkoni nga abantu bajjudde tukyebaliza Katonda era tugenda kuba okulaba nga